kyaffe tubeere abalamu kubanga omubiri omulamu gutuula gukulamu omwoyo omulamu era mikwanoge ebyayolezandayo kale okukolera okugala amaaso okukolera kulosa obukyafu buvaako endwadde ate n'onoolwala ozakubeera mwavu onoolwala asobananyalo ebiyonjo kitukakatako ebiyonjo kinakubeera nkolaffe ng'abantu bawano okuyongosa nga batukolera obulamu endwadde ez'enjawulo kuli puresha ogenda mu ggwango ogenda yamusawo bekeezeefuna ogenda mu kanasa bwenkuuzina nga nkalo kale kyekiikako buganda omwoyo omulamu guba mubiri balamu bona abeera omulwadde basobe ne bannyabo tulizagaana ojja kubeera olina ebyalo 7,800 ku kibuga ky'emukono palite olina okuliko abakulembeze kuliko abakulembeze naye bonna ng'abamu beeyisiza bubi behavinzi badi beeyisiza bubi ajja kasasiro awakewu najjamuliwa ku ekyo si kituufu ate kibi nnyo twamaze okusomesa abantu bonna n'abatuuze etteeka erikukwata ng'omansa kasasiro bakusiba emyaka 2 oba okuwaayo emiliyoni 2 fine omuntu omu kati oba byombi kati kyengenda akyapasonatule bagenda nakukitegeeza tugenda kwongera okuluma tubateekeko eggoma tubateekeko ekawuuga ate bawone fayiro naddala omuntu akwatibwa ng'atwala kumansa kasasa asasiro kutiyawo tubagamba otulina okumujja mu birooli byaba service providers biniza the worst egamba tubeere nga tubitwayo manyi bulungi muli bantu bakulu mulina abazadde omuntu bw'abanga si mulamu olw'obuyonjo obutali butuukiridde nga wantu wakyafu bannaye tojja kusobola kukola tojja kusobola kwezimba tojja kutambuza byanfuna bulungi ng'oli awantu awakyafu nti Goma division ekibuga ky'eSeeta ddala ekibavunaanyizibwako kigenda kuba nga kiyonjo tukendeeze n'obuzibu obuli mu ggwanga yonna twakawona obulwadde obwa covid ne butwala abantu bangi pulezidenti ne minisita tebakyali awo ate ne Ebola n'akomawo tulaba ntannaba kutuuka kino kye batandise bwe tunaagenda nakyo mu maaso netwongera okunaaba mu ngalo okufuna mamasks okufuna sanitizers kyetuyinza okuyambako ne bekuba okugema baana ngaekiseera kituuse obamu abakulu tubeere nga tutambula ffenna banyabo ne basebo sijjasobola kwanjula kanti gegezaako okulaba nti tukola bintu bya bulamu naye obulamu butandikira ku buyonjo abeera obuyonjo abeera obulamu so programu etandise leero nga tugezaako okuba nti tukirindinga ekitundu kyaffe kyonna kibeere kiyonjo netuddako okulaba nti tujjanjaba abantu tutandika ku Lwokutaano Olwomukaaga n'Olwesande ng'ennaku ezo za kujjanjaba bantu tubakebera obulwadde tubawa amagezi era tulaba nti tubuulira enjiri naye ng'enjiri gye tubuulira eri mu bujjanjabi bw'abantu n'obuyonjo
kubanga tumanyi nti agabeera abayonjo gabeera bulwadde. Ye pulogulaamu gyetandise leero era tukubiriza abantu nti obuyonjo bwe bugagga okusookerako. Bw'obeera muyonjo obeera mulamu, ate bw'obeera mulamu obeera n'emirembe. Era tulina omulamwa nti omutima omulungi oba omwoyo omulungi nga gutudde mu bulamu omulungi. So tukubiriza abantu tubeere bayonjo, temugenda kufuna bulwadde. Era tusaba na gavumenti n'ebitongole byonna tukwatire gamu tulabe nti tutereeza ebitundu byaffe bibeere biyonjo. Musawo tulio bweru kubanga luuka ekanisa yaggulwamu musawo etuga tugende bweru abantu balage obuyonjo batawokwata obulungi. Ekibuga kyaffe eky'eSeeta si kyekiyonjo ennyo, n'olwekyo kwe kufuluma nga tuwulira enjira ey'eruko abantu babeere ki bayonjo. Kale no kwe tufuluma olunaku lwa leero tugenda tutandika okwera awali ebisaaniko byonna kubanga omwoyo omulamu okutuula mu mubiri omulamu niyo omubiri omulamu nga mulwadde n'omwoyo okola ki gulwala. Ate ng'ekkanisa efaayo nnyo ku kigambo ky'omwoyo. Kati obanga efaayo ku ky'omwoyo kyeva etereeza omubiri gubeere nga mulamu omuntu wakolera, kubanga batakozeeyo bwayonjo ajja kulwala n'omwoyo. Eddwaliro ly'Emukono municipality kubanga bateeseteese okujja okuwa obujjanjabi obw'obwereere. Eddwaliro ly'Ebuga ligenda kujja n'okuweereza abantu bagenda okuwa obujjanjabi bwa bwereere. N'olwekyo ensiisira ejja kubaawo ensiisira nga 5 naye nga zonna zikwata ku ndwadde ez'enjawulo ng'abantu bonna bakeberebwa era nga bajjanjaba, ate wajja kubaawo n'okugaba omusaayi. Eyo lwaki St. Group efulumya n'ekola ekigambo kino. Twebaza abantu baffe ab'eSeeta mwenna ababadde abatukkiriza olaba nti nno tuyonja ebifo byaffe bino mu mutima ogw'okulaba nti nno abakristaayo baffe oba abantu baffe ab'eSeeta babeera abayonjo mu bulamu. Nga bwe tumanyi nti ekkanisa si bizimbe, kati ffe nga Seeta St. Luke tuzze eri community tulabe nti nno abantu baffe ekkanisa ya Mukama, abantu abali mu butale, ebisaawe, ku makubo babeera abayonjo. Kubanga obulamu bw'omuntu bwe buba si bulamu kitegeeza naffe eno mu kkanisa abantu baffe tebajja bbeera balamu, kitegeeza tetujja kufuna bantu. Ekkanisa be bantu.